Yes, nkukulisayo mu kuwummulako ne ugamba tuli mu program Akabbinkano najjo sinzira okutulaba oli Masaka, oli Jinja, Mubende, Mityana Luweero, Arua Kasese, Mutukula, boda ku boda tugamba webale kubeera ku Bukedde TV. Mu Akabbinkano ekiro kyali tuli bannaffe aba Kisekka market, akatale k'ewa Kisekka, abatunzi ba spare. Ndoza teri kirala ebikolerwayo ebirala bingi naye ffe tumanyi spare n'abaala business nga zigaziireeyo. Bwe tuwummulidde ng'omukulu Simon Peter Lubwama ng'ali ne munne Godfrey Joga director Kisekka market awo nate ye mwogezi wa akatale k'ewa Kisekka nga ngamba bwe mwagenda Namboole entrance yali erina okuba ng'oli memba oba oli mugagga wa akatale k'ewa Kisekka. Twala ekintu eki kimu memba afu ani memba memba okuva mu mwaka gwa 2007 emyaka 10 okutuuka olwaleero 2017 omuntu abadde alina okusasula emitwalo 5 okuba memba azisasula omulundi ogwo si buli mwaka omulundi gumu yasasula 2007 taddangamu kusasula paka olwaleero memba yalina okusasula emitwalo 5 gye gimufuula memba. Abazungu bagiyita registration fee, bagiyita subscription fee, naye nga giri mitwalo 5 omulundi gumu throughout myaka 10. Kakati munno yagaana okuwa emitwalo egyo 5 afuuke abe nti asubscribe nze nga memba. N'asigala mu kiri ekigamba nti nange naali agadde. Kuba kitwasooka okubeera mu kyali kigamba nange naali agadde kati ne tutuukawo tugambira wali mu ntandikwa twagamba ani yaali agadde okubeera memba mu kintu kino twagenda okukola ekibiina nange naali agadde nange newandiisiza naali agadde kati tutuuka ekiseera tugamba kati buli yaali agadde nga bwe twekuŋŋaanye wano alina okusasula emitwalo 5 okufuuka memba. Myaka 10 oli tasasulanga naye yasinga okufunya ekikonde yasinga okuba n'oluba oluboggola n'olowooza nti empologoma egenda kundya. Kati Namboole eyo tewaali kuboggola era twali walako ne tugamba nti abakulu abatutwala mu ddiini ne mu birala byonna wano omuntu ayingirawo alina okuba mu kitabo kino oba nga taliimu naye nga azze n'akapapula kaakalaga nti waliwo typing error oba erinnya lye lyakyusibwa naye nga akapapula kaakaleese ka mitwalo 5 ako ke kaali akasengejja ka Namboole. Abantu ne basigala ku lawunda bawutwawo baali basukka n'30 naye nga munda waliyo abantu abasukka mu 7 era ne bayisa n'ebyayisibwa. Abafika bagamba batya? Bagamba emboozi omanyi ziba nnyingi. Baatuganye okuyingira naye nga bw'omubuuza nti akapapula kano wabadde okalina nti ate nga kaaki kekayingira Namboole yagamba nti kapapula kaaki noddamu ki baababuuza baali balala nze nali sisobola kubuuza naye kyenjagala okugamba nti bwe twavaayo twaddayo mu kooti ne tugibuulira biki ebyabaddeyo era kooti yamaliriza ng'egamba nti nabadde mmanyi mugenda kutuuka eyo mukkaanye kuba entalo zino zitanakumalirwawo munda. Kati ekyo kekyagaanye kitegeeza nti kooti kegende mu maaso ewulirize kuba kyetubadde tutegeera muganda wange ebintu nno bizibu ebintu bizibu omuntu awaaba ekisooka baagaana okuweebwa omukisa nabo okwetaba mu kukola omulimu ogwo era n'abantu abali ku bukulembeze babweremezaako bweremeza bo babajjako dda naye bw'owulira gamba nti yajjako bamutuuza oli bamubuuza nti owaaye kakati kino bwe kiba kyonoonesa ofiirwaki talina bwe kiba kiyiseewo nga kifunye ebibala ofunira wa talina wabula ye ali awo wakati awo
ninaye abantu bange ewa Kisekka bandawula waliwo family bagita ndawula ndawula Faizo ndawula nyiniko simanyi ensonga zaabwe ziri zitya tetukwata ku muntu nga muntu kakati gwe kyoba okola babuuliro bagambe nti bannanga abasajja bali be banyinyonnyodde kibanyinyonnyodde kigamba nti omuntu okubeera memba mwegatta kuzimba kifo ekyo buli omu afune bwe muba mulemereddwa okukizimba buli omu afuneko akapapajjo kasobola mu ssente ze ekyo bwe kiba kikulemye kitegeeza okwegatta eri weegattirayo bwereere toyina kigendererwa ekigendererwa kyakwegatta kuzimba kifo ekyo. Omulamuzi yamaliriza ng'agamba naye bambi abantu bano muludde n'ab'ekiseera kinene basobola okuba nga baabuzaabuzibwa mbasaba mubakkirize basasule agamba mmwe temukola empaka nti nze wuliriza bigambo byange. Omulamuzi agamba atya? Abantu bano muludde n'ab'ekiseera abawakanya mmwe bwe baba kuba ekimanya nti eri gye twagenda eri gye twagenda tebagenda nayo kuba si bammemba n'atugamba nti abantu bano basobola okuba nga baabuzaabuzibwa mbasaba mubakkirize basasule. Kitegeeza n'omulamuzi yamanya nti okusasula bwe bwa mmemba. Kakati ne tumugamba tewali yali abaganye oluggi luggule bwe baba tebaali tebakimanyi bajje kati bewandiise. Ekizibu kiri kimu nti emyaka we giyise oli amaze okulima omusiri gwa lumonde n'olusuku lw'amatooke ayina n'ogwa muwogo kati gweoyagala ojja otandika ekkabala wali bukabazi ate olunaatandika okkabala ng'ogamba nti bino byonna ne lumonde ne kasooli byaffe. Anti kati kyembuuza omulamuzi awadde enteesaaye ate gwogereramu engero nze eri njogedde n'engimaliriza dayirekita akunnyonnyole kyeŋŋamba okiwulira omulamuzi awadde amagezi ge aga kooti nti bannange nze kyembadde ndowooza singa mukkaanya ne bano bakkirizibwe basasule are we sharing the same privileges kakati abasooka zifuna bamemba singa muŋŋamba nsasula 5 nenjireeta nti oba oyagala kweregatta mu kuzimba nti obukadde 5 10 wammeka neŋŋamba twekuŋŋaanyizza zino waliwo ekiŋŋaana okwenjoyinga same privileges nga gwe yatandika 2 sebo kakati mu kuddamu amangu eyatandika naffe oluggi lugenda kuggulwa nga okuba ekyomulamuzi kiba kiragiro okukkiriza abo okubayingiza naye nga kijja kuba kiseera kigere kuba kakati kino kisanjako na mukyezo tuli mu kuzimba twagala kumala kuzimba tetwagala bantu abo ate bagende bonoone ku site ndowooza site ozimanyi bwe zibeera ozimba site yo buki ogenda okwesanga oli yakutereerezaamu empitambi mu bundi kakati beba abantu abo abakola ki abeyamba ku site tugenda kuggulawo ekiseera ekigere nga tubasaba bayingire naye bwe baba bazze bajje n'amaanyi kubanga akaseera bwe tuli twetaaga nsimbi. Director bw'ogamba ntugenda kuggulawo kiba kitegeeza nti wabadde waggale tewaggalwanga anti ng'omulamuzi bwe yagambye wabula mu maaso lwe wajja okuggalwa singa wanaabeera nga abantu era bazzeemu kiniiginiramu naye n'omulamuzi twamugamba nti tewaggalwangako abantu abo baddembe obudde bwonna tewaggalwanga naye nga luwa obusosoze nti ono naavudde ku wingi eno eya kiragala sente z'ogundi ogira ozirina tekabaddeemwako. Kisekka talimu byabufuzi taliimu yadde Nurdin bw'oli awo ng'omanyiddwa nti obadde mu biri ebintu eby'obwononefu nze nsobola obbakulagirira ne kugamba kubira ono bangi abalokose nga bategedde nti babadde balimu byabwe era basasula tewali buzibu bwonna naye obuzibu gwe kwe kujja okukajjala mu nju ya munno nti enju eno yaffe olw'okuba simaya ya busika naye ng'omusajja omulekedde enju n'agizimba n'agiddaabiriza n'agimaliriza gwe nojja n'ogamba eno enju ya busika wa Kisekka tewali bya busika era ogiwulidde gundi ebadde egamba bulijjo pulezidenti yatuwa pulezidenti bw'aba yatuwa yatugamba tuzimbe
n'atugamba musasule zino kati gwe ebyo bye yatugamba okukola byenyiga emu tubikole togamba bugambe nti president yatuwa bw'aba yatuwa n'atuwa ettaka bwekola kunoonyereza kwo banka ziri openi ne bw'oba oyagala kusayiningira kapapula nti genda mu banka ofune statement sente eyantege ayinayo ebibiri gundi waliwo abaali agadde okuba nga baamalayo singa sente zaalina gye zaava ne bazituwa buwi toli yali badde yamalayo dda naye nga nabo bakyavuya mu ttaka okulaba nga basobola okutambula oli abuuza nti naye bannange abasajja bakoze ne bakola abayingira tuyingira ddi awo kyekinyusa awo wali omulamu awo tuyingira ddi ekisooka bwama ekibuuzo bw'oba okibuuza olina okumanya ombuuza nti ontuusa ddi e Masaka nange nkubuuza nti oteekamu ddi amafuta nze ekigere ekyokulinnya obulinnyo kutuusa e Masaka naye amafuta ffe tweyamma nti nga buli kintu kyonna kitambudde nga bwe mwakitulaganya mmwe bannannyini sente ne ziba nga zijja bulungi ffe enkomerero ya mwezi guno ogujja wajja kubaawo edduuka eryaka nga lirimu n'ebintu ewa Kisekka eritalirimu agatali tu naye amaduuka agawera 1,400 nga galimu amataala nga galimu amasa nga galimu ne sipeeya ekyo kitwagala okuteekawo nga rekodi naye omusiraamu agamba nti insha allah kuba tosobola kwemalirira mbu gwe olina byogenda okukola nga mungu tagize eki takuteeredde mu baraka kakati tusaba nti mungu atuteere mu baraka bannaffe buli omu gy'akola amuteeremu obwangu bw'okufuna roko omulimu ogwo asobola ogukola mu butikitiki bw'otasuubira amafuta gano gokka ge tulina omuteekamu okusobola okuddusa emmotoka yaffe etuuke bwe buzibu abasajja abo boyina mu studio Nuruddin sente zaffe tubeesiga nazo temuli ngeri gye bazisikamu tulabye ebifo bingi ebiremereddwa abantu ne beekolamu omulimu ekyo yagenda ku nnyanja bw'obuuza ebyensimbi sente za Kisekka oluva ku akawunti zigenda butereevu Morocco teri azikwatako emikono giri 17 egitambuza sente ezo era buli tutuwezaawo 10 misinde buli lwe twesibamu Morocco ng'egamba leero sikola ki n'olwekyo kaweefube waakunoonya sente nakuzisindika butereevu buno obwafu operation obulala bwo nabo bubeera gondi kuba wabaawo sente zitambuza operation obutonotono obuvaamu kuba abantu nga transfer abantu batunda n'atunda omugabo gwe n'akola ki sente zivaamu ze zituyamba okutambuza emirimu egyo naye bw'otunuulira statement ate nga waliwo ekitavuddeeyo nti Kisekka kizimbiddwa ku mutindo oba ku standard ate nga kizimbibwa company Roko Construction ekyo kikulu nnyo gye tuli kubanga omanya nti omulimu guli ku standard ate gwa bbeeyi ate nga ne quality yaagwo ya kika kyawo teri kizimbe mu Kampala ebimu ebituliraanye n'amazzi banoonayo manuune na pampu ki ng'amazzi gali eyo galadde buli lwetonya naye Kisekka eri ku ntobo ya swampo wagondi wakati awo ffe tusemba ku mwala ffe tusembayo naye tetujja kulaba na ttondo ly'amazzi ago ge mulabye gabadde gankuba kubanga tukola ki tukyazimba mu bifaananyi ava kyabakuza Samuel abakulu abo mbalaba mu studio beboogera bagira naye ffe abali yalina sente ze asobola okujja neyekwatako amaduuka oba byabo bamemba abasookawo yabaffe bw'aba alina sente ze ajena sente mmeka bw'aba akkiriziddwa tulina osobola okuyingira ewa Kisekka mu ngeri nga bbiri ng'oli webweru toli memba kiri ekya memba kyaggambye nti enzigi zibadde nzigule memba yali ku register abakakaaga bali waddembe mu kiseera ekyo omuwaatu ogwokubiri oba omukutu ogwokubiri mwosobola okuyita kwe kugenda n'ogula oyo gye bayita goodwill ogwo mukutu nagwo gwaggulwawo olinga oyo atunze alagawa agenda ku ofisi yaffe gyonna esi 11 mu auto center
bwe ssaawa yonna wabaawo abagaa nti owaaye nze bwonfunira omutunzi ndi ready okukola ki mu ofiisi era mwe babaamu era abantu batunda fwe bw'otunda n'otuusa emisoso gyaffe ng'obwa memba buva eri olyaguzizza nga budda mu ggwe ate obwa memba bwe buviira ddala emabega eri siga nti otandise kati wabula oba osikidde obwa memba bw'oyo akuguzizza ne bwe tunaafuna maaso eyo ng'emabega twagira ne tuteekawo ttenda tugaa nti tulinawo emaduuka 205 ekiseera ekyo ne tubawa n'emiwendo naye kati olaba ebintu bigenze bikyuka tujja kufuna akadde ekyo kyekisembayo mu bikolebwa nga tumaze okulaba nti bano abamemba abaffe waliwo okulemererwa ate nga waliwo obwetaavu obw'amangu mu ssente mu gundi ng'ezo naye ng'abantu bangi abazze ne bayingira ne beetaba mu nkola eyo bangi abatunze ne bakwata goodwill n'agenda n'agula yiika ye ey'ettaka oba bbiri naye n'amanya nti otyo eyo riziki yange ngifunye n'agenda n'atandikirawo obulamu obupya. Mukulu bwange ndagirira bulungi ofiisi era bwe mba neetaaga kukuba ku ssimu ebisingawo ndagawa ofiisi waaliwo essomero lye baayitanga Lamugaliya Sheikh Primary School lyatulinga mu maaso awo waalinga ekyererezi ekinene olumu ne bateekawo n'ekyererezi kye baayitanga ekyabbangawa kati waliwo omukyala yazimbawo ekizimbe kye kinene nnyo bakiyita Auto Center Arcade. Ekizimbe ekyo omukyala oyo nsaba nsinziire na wano ku televisioni ya Bukedde okumwebaza yatuwaako office era tetugisasulangako okuva lwe twava emmanga eri ne tudda engulu eno yatuwa ya bwereere omukyala bamuyita Nabukeera yatuwa office eyo nga ya bwereere tugibaddemu emyaka gino gyonna tetusasuzanko yadde 10 tusasula masannyalaze ndowooza terina kintu kirala gwago ge tuba tuwoose kuba tukozesa na mangi nnyo awo ku S ennyukuta esooka ku ssaala ku linnya ssaala S 0:11 eri S 11 olinnya omulundi gumu gye bayita first floor gwe omwaliro gwonna baguyita S era olaba bulungi nti wano ye 11 S 11 we wali ofiisi yaffe ayina byayagala simanya Kisekka buli kintu kyonna ate bw'oba oyagala ng'olina omuntu specifically gw'oyagala era otuuka awo ne bamukubira ne bamuyita najja okuyambako ku kyoyagala oba ne bakulagirira waali kuba ekwawukanako n'ebifo ebirala fe abakulembeze abali awo tubadde n'obuntuntu obututawaanya tujjamu akasente akagulira abaana akatwala abaana mu ssomero tetulina ssente yonna eva mu nsawo y'akatale etuyambako ku baana kugenda ku ssomero kakati ebiseera ebisinga tuvaawo naye waliwo basekuritale babiri ate tulinawo n'abayambi baba sekuritale abo abasasulwa kale akuleeta ewange oba bakuba essimu ne bampita oba chairman oba omuntu yenna agwa mu ttuluba eryo yakeedi eyokusatu okuva ku Kyaggwe Road Primary ne wabaawo ekya orange oba kipaapaali kati bw'otuuka ku kyakiragala yeeyo Auto Center Arcade yo yakiragala first floor S 11 essimu tugaba ya chairman yeyomukulembeze waffe naye nga mubwangu ofiisi egenda kudda ku kizimbe kyaffe wali maaso tugenda kuteekawo ofiisi tube nga abantu bajja eno oba ne bajja eno obudde bwonna bwe baba baagalidde kati eno tetugenda giggala kuba tosobola kuva mu kintu kya bwereere n'odduka buddusi eno tugenda kusigalayo ne tugenda kubeerayo essimu erimeka 07772 ana 29 22 tusembyayo kino nti bwe twava ennamboole si eyali enkomerero nti geno meeting eyo gye twakola yali ey'enkomeredde tulina okubeera ne geno meeting eraga abantu ssente ze mufunye mu mwaka ne roka entwala gyazituttemu n'emmeka eziriwo eyo ebeera embalirira y'omwaka kati mulina okubeera kampuni erina okuba ne annual geno meeting eyo egenda kubeerawo nga nnaku z'omwezi 25 omwezi guno gwe tugenda okutandika ogwokusatu era egenda kubeera ku Sabrina's Pub nga mmeka 25 omwezi ogwokusatu bakirinde kigenda kufulumira mu New Vision kigenda kufulumira mu Bukedde amangu ddala nga wiiki eno gye tugenda okutandika tennatuuka na wakati ekirango kigenda kuyita kuba
omuzungu agamba scratch my back I scratch yours. Temusobola kubanga mutukolera bino byonna ffe tukwate ebirango byaffe tubitwale ate mu mpapula z'e Kenya. Tujja kulangira mu Bukedde ne New Vision notisa abantu bazirinde eno yennyini wiiki eno gye tugenda okutandika eziranga general meeting. Mulango ogusembayo gwange gwa ssente. Kuba phase tukakati famaaso gatambudde eddanga abali kakiiko. Bamemba baffe 118 be bakugambye nga be basookerwako. Naye nga naawe oli eyo ng'oyagala okuyingira mu ntegeke wa Kisekka, dduka ogende mu office oteekemu okusaba kwo bwe bakuteeke ku register. Atunda asooka wajjira ng'oyingidde mu nkulaakulana. Phase 2 eyo twagala etambule kubaka twakamala myaka kyenkana tulamuza gwa kubiri nga tuzimbaako obwo obugundi obusooka. Phase 2 twagala myezi 6 tubeere ng'ewedde. Oba oli awo omwaka guno bwe gunaagolobera nga ne phase 3 tulina bwe tugituusizza. Kisekka tetunoonya magoba, tunoonya komyawo ssente zizimbi. Ekyo kikulu nnyo kuba bw'oba investor tolina tusasula magoba. Tukitaddemu ssente naye nga ssente za kugula mitayimbwa na seminti na biki naago byonna ebigenda mu kuzimba. Tetunoonya magoba mu kuteekawo enkulaakulana eyo. Okay. Mukulu Lubwama. Nsembayo nga mbagamba nti ebifaananyi bye balabye ku Bukedde bye bitono bitwasobodde okugenda nga tukwatako kuba engeri gye tutamanyi nakukwata ffe mu mbeera zaffe. Naye buli muntu yenna ayagala okulaba kiki ekiri wansi awo. Oba abantu baali balowooza nti bya politics era amanyi tewali kijja kukolebwawo, naye buli muntu yenna asabe ajja kutwalibwa ajja kutwalibwa gambe office eyina abantu abagiyambako jangu mu office bajja kukuwa omuntu bo bayita ekitongole ekikwatibwako ne bawa omuntu n'akutwala ne bw'oba omu n'ogenda n'olambula even before nga ziri enkiiko zaffe ezitera okugenda okulambula tezinnabeerawo. Jangu olaba omulimu ogukoleddwa ove mu politics. Bantu bangi bateekayo ssente zaabwe entontono ne beekanga. Naye ekintu kigenda kuleka kuba ffe amaduuka ago agagenda okusookawo abantu ge balaba gagenda kubeera ga first come first serve. Director netaga ssente meko okwayalinga edduuka. Edduuka emiwendo gyawukana. Memba owaffe tetwateekawo njawulo wakati wa basement ne ground. Kuba ffe mu plan basement ne ground twagikozenga byagala eddiina appeal yemu. Edduuka egula omutwalo gumu 14,000 eza dola $153 kukumu 14,000 mu 153 ezo za dola. Olina emisoso gy'otuukiriza wano egya membership egyaki egyo transfer n'osasula bwekasituukwata omutwalo gumu n'ekitundu katugagamba gumu n'ekitundu oba ofunye obwannannyini ezo ssente z'owanvu yasi za Uganda. Tosobola gamba nti omutwalo gumu 14,000 mu 150 gwe n'ogamba mbu ogufuule gumu 5 ziba zidduse kinene nnyo. Kabadde Akabbinkano mbadde n'omukulu mu Simon Peter Lubwama mwogezi wa Akatale wa Kisekka n'omukulu Godfrey Joga Sebukulu Joga Sole bansonyiwe Joga mbadde manyi omusajja wa Villa Joga director Kisekka market advisor finance ate musajja Rotarian ekiri sebo Kampala North Okay nze mbadde n'ondi n'entege sijja kusukkawo olwaliro mweraba.